Ebyokubeera n'akasajja ku mutima Dictator Amiro abisudde ebbali n'abeera ng'ate ayozaayoza maama w'abaana be Chosen Becky olw'okuba nti no munnange atuuse ku lunaku buli omu lwe yandibadde ng'ate yeegomba okusinziira ku Dictator Amiro munnange ne Dictator Amiro ayagala omusaasira. Kakati nno Dictator Amiro agenze ku mutimbagano gwe ogwa TikTok n'abeera ng'ateekayo akatambi ako ke tuli mu kukulaga ng'alaga gyenvudde waabwe n'omwami eyamutwalako ate omukyala Chosen Becky. Kakati munnange n'alyoka agenda n'alyoka ateekako obubaka oba n'ateekako caption munnange ng'ayagaliza mukyala we obufumbo obulungi. Avuddeyo n'alyoka abeera ng'amuyozaayoza n'alyoka amugamba n'omugamba nti munnange asaba nnyo Mungu abasobozese ezzadde lye yabawa babeere nga balikuza mu mirembe ne mu ddiini esaanidde. Bw'atyo bw'agambye n'agamba nti mbaagaliza birungi byokka. Bw'atyo Dictator Amiro ate waasazeewo okuba nti naate ayozaayoza Chosen Becky maama w'abaana be. Ensonga nate bwe zityo bwe ziri. Bwe tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna no ku Newspark Channel, Ibrahim Mukasa yavuddeyo n'alyoka agamba nti mukyala Rebecca tweyanzizza nnyo bannange. Weebale kugenda mu bazadde ba Professor ne bakulabako. Naye bannange mumanyidde Professor. Yo okusinziira ku Ibrahim Mukasa yavuddeyo n'alyoka agamba nti munnange ate Chosen Becky ye yagenze mu bazadde ba Professor Ssekajja. Aha, mumanyidde kapeeno. Ono n'agamba nti era n'agamba nti akyoyingidde Professor kiringa kiyungu omukka ne bwe gweyongera tokifulumanga. Bw'atyo bw'avuddeyo n'abeera ng'ate munnange amugamba oyo no ye Ibrahim Mukasa. Kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo tugenzeeko ewa Bobi Wine. Olunaku olwayo terumutambulidde bulungi. Terumutambulidde bulungi bambi. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Right now I'm wearing a bulletproof and a ballistic helmet because I'm fearing for my life. You have just seen a police officer coaching his gun and now they're blocking the journalists. Anything that happens to me now, there's a police officer called Namuoza and a police officer called Bihembo. They are ordered by Museveni's son Muhoozi and Museveni himself. I want to make this a statement. Whatever happens to me now, whatever happens to my wife now, whatever happens to anybody, I want you to know that our lives are in danger in the hands of the police and the military. I'm a presidential candidate. I'm supposed to be campaigning in this district, but they block the roads all day. The Electoral Commission knows I'm supposed to be campaigning here. The Electoral Commission chairperson is silent. Every evening, the police spokesperson goes on TV and says, I disobey traffic rules. Look what the police is doing. They are closing the roads. The roads are closed over there. The roads are closed over there. This is the Ugandan military. It is supposed to be Uganda People's Defense Forces. But they have come to make horror on us. I don't know if I'm going to be alive in the next 1 hour. But I'm telling you this and I'm telling the people of Uganda, I want you to be aware who is responsible for my life. Nchida mu Uganda, erimwe namwe n'abana Uganda, n'abetolodde ensi yonna yonna, nabudde Kampala ku ssaawa 9 ez'ekiro, n'embuga emmotoka, twatuuse ekyenjojo nga bagaddewo ekkubo nti Museveni agenda campaigninga mu district eyo. Sinakozesa makubo, nabadde mbuzayo dakiika 3 okutuuka we ngenda okolera campaign. Ne batusalako oluguudo ne balugala. Ne batubugisa essaawa 3 naye mu bitundu ebyo byonna byonna nga bagadde amakubo sina campaigninga olunaku lwa leero lwonna. Main rally yaffe eri awo nina campaigninga Fort Portal City. Abantu bajjudde gye bali batulinze naye poliisi ezeesalako amakubo ne wano weetulese ng'emaze okuba abantu emigo neerabazeemu basazeeko. Kaakati njagala ensi yonna emanye obulamu bwange buli matiga, obwa mukyala wange buli matiga kuba ndi naye, olwa bannange bendi nabo ne bakandida ebyo tuli nabo. Tetulina n'omusango n'ogumu gwe tukoze. Zize ngamba abantu tebakola fujjo era tewali akoze fujjo. I've been telling people not to be violent. Nobody has been violent. It is the police and the military that are being violent. There's a man there called Namuoza, he's a police officer. There's another man called Bihembo, he's a police officer. They are chasing away the crowds. They are soon going to chase away the cameras.
I wanted the world to know what is going on here. Kati ne bwe munkola kye mwagala ensima zo gigamba. Mama. Baba mukwano bye bakoze. Bankubisiza amasanyalaze. Ngoiza. Sigenda gende eyo kubanga balina obulabe baagala okututuusaako. Lwaki batusindika mu nsiko nga lwale eryawo? Mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna Fulufiga wuno avuddeyo n'atabuka. Asoose kubeera nti no munnange abeera ku saidi ya Tamale Mirundi Junior. Kuluna abadde ku saidi ya Tamale Mirundi Junior ng'anenya akasuku. Ayina by'anenyeza akasuku tugenda kubeera ng'ate tubikuwa. Wabula ku nsonga ya Jayden avuddeyo ne yeebaza abo abasinze okuba nti nate munnange bakiyimiriramu olw'okutaasa obulamu bwe. Katubeere nga tubikuwa. Baleeta nga bavuma omwana w'omufu. Omwana oyo mujjukireko ebirungi. Naba tana kuyiga kwesangula kabina walese ne kikwata kamera kivuma omwana w'omufu. Ekyo kitunulanga mmere nga elemedde ku suwani. Budayigwa okwogera atandikira ku oyo mwana. Tolina kintu osobola kujjukira ku mwana oyo. Tolina kintu ojjukira ku famire ye. Omwana ali agenda nakwata kamera natunza mu kitawo bamujjajjawo kamera oba mu mukazi wo. Lwaki otulanga ku platform ezimuvuma? Temwenkanya myaka, temwenkanya ntegeera. Manya nti yakoze mistake okimanya nti yakoze ensobi gwe togiddamu. N'olwokuba gwe creating you were trouble causers. Olyamu trouble causers. Olumiza abantu nga b'olyamu nga gwokola entalo zo okute. Okusekalo nakusaswa n'ozimba gatala amabeete n'omutwe. Ganda mukola busitanti n'ono muyimbi wani ono. Mukola busitanti kwato kyalina content abantu bakwetamu. Tumala okugusa kirungi tudde mu ntalo zaffe. So nebaza nesekwebaza abayimidde n'oyo omwana. Omwana teyeyitira bulwadde. Nkubira abagagga bonna omulanga. Tetugenda kwesiba kuba ba parliament balina ebizibu bali mu bululu. Tetugenda kwesiba kuba n'abafuzi omwana alina emyezi egi. Mu bufunza alina ebiri. Kati ebiri tubale ebiri kati ogumundoza gugenze afu. Kuba balina okweteekateeka okumanya agenda ne baani. Ku mikwano gye kulina alina okutambulirako. Bagenda kulya batya basula batya byonna. Oyo mwana akuze ne maama we. Na mama musomesa. Mumanyi sente ze bafuna. Alwanye na nnyo mutusaawo. Ate bamine kata disappointing mama kasomye. So at least tukolenga ko obuluma ate tuleme kulemererwa. Botu kuchikola tutalemererwa Jayden asobola wona. This time tulwanire wamu. Tumale okugusa kya Jayden tudde mu ntalo zaffe. Senga asidi munnange olunaku olwaleero akkiriza. Akkiriza era avuddeyo n'abeera ng'ate ayoza Chosen Becky akwessa munnange n'omwami we Ssekajja. Chosen Becky ayanjudde mwami Ssekajja. N'olw'ensonga eyo tutwala omukisa guno okugamba mbuno congra Chosen Becky omusajja wo. Chosen Becky yabbo musajja w'abendi takyali w'abendi kati wuwe. Era abatabaddeko jjo ku live nabagambye bino ebigambo. Shiba yabbo musajja w'abendi, Shiba broker family, Shiba terugwe yamutwala era kati wuwe. Ne Chosen Becky naye omusajja yali yamubba naye kati takyali mubbe wuwe. Bannanga abakyala buli ayagala bbaawe asigalewo amulwanire. As long as you give up, you are out of the race. Ndiwo kubategeeza mbu kati oyo afuuse musajja wani Chosen Becky. Era n'oli musajja wa Shiba kasita tumukwatirako omuntu tugenda kukuba kukutta. Abakazi nabagamba mulwanira abasajja bammwe. Omusajja kasita oleko omukazi omulala okumutwala abeera takyaliwo. Ow'amaanyi omunafu talwana.
akaaba bukaabi genda okaabe tujja kusirisa manti naye nga y'omusajja agenze ntegeeza ki bw'oyingira obufumbo olina okumanya mbuno ono kemukutteko muttirako omuntu buli asembera mutte buli asembera muloge omusigaze wekka otherwise ebyokubatwalako abasajja ne mujja ne mutukaabira abatuto omusajja wange batuto omusajja wange ezo ground zisiza amaziga mukwano kukaaba amaziga mbu omusajja nadda mukitegedde abanafu mwesonyiwa obufumbo bw'okwata ekkubo musajjawo n'omulekera omukazi omulala don't disturb us we cannot help you n'olw'ensonga eyo ebibozi bya yabba omusajja teruggwe yamubba next tudde ku kirala bannange tujja kubeeraawo kusula Chosen Becky yabba omusajja Shiba yabba omusajja baababba kati bafuuka baabwe bafuuka baabwe temujja kutuge as long as you don't beat a woman on your man it is okay leka bamutwale nabagamba kwata omukazi muyiwe eriiso omusajja amwagale nga ayine ekiiso ky'entaama kwata omukazi muloga afe abagamba onologa bameka baloge bonna bwe bigaana n'omusajja naye muloge naye afe ofuna omulala congratulations bannange ababba abasajja ne babawasa be babbyeko abasajja munoonye abalala that was not you are man. Muganda wa Chosen Becky twogera ku Ruth Kuganja bavuddeyo ne babeera nga ate bamuyisaamu eggaali katubeere nga tubikuwa ate era ne Ssekajja naye munnange eggaali emuyiseemu babadde bamubuuza nti ki ekimukaabizza ku mukolo bibino saka bampaane ne mwogera okubateera oba osegera ne mwagala abalanga emwogere nnyo Ruth Kuganja wagamba family yo neekoboola nnyoko maama wo tebakwagala ne kitaawo senga we yakukoyira ddala era bakoboola okukamala kubanga oli mwavu naye obuusebuuse ku mukolo gwa Chosen Becky ng'ogamba batwala ggwe bale muwala gw'oswaza kale bule muyitirivu nnyo agakutuusa wazibu family tebajogako bigambo bingi webityo kubanga ekyamujja kuddawo newalwana ku midiya noyogera waliwo taluyimba ugaga lutambule ndugaana okuyimba kwakugaana abantu bakuzira family ekuboola ne batiktok bakuboola abayimbi bakuboola kwegamba ekane mu kibira woni bakuboola ne badde ku mukolo gwa munno ng'okungumuka okufa ng'okungumuka kamala mwaganya okumpita kanenda ogwamiri ajja kumpita nsajja n'okufumba kwolwawummule ninde ogwamire ninde n'ogwabano ninde n'ogwabo bajja kumpita bano bebange batuliireriremu tulabe saidi yaabwe ate mulowooza Professor Ssekajja olumuzadde mu maka ga Chosen Becky tatandikiddewo okutibula omusajja omukulu ekikukaabya kyekyaki tugambe weewuunyiza nnyo omukolo gukusapulayizi nze togumanyi oba kyekikaabya obwedda akaabe bamusiimuula kyekikaabyawo emmere ebadde entono ebyokulya bitono kikyenyeekibadde kikukaabyawo oba omukazi tazze omukazi oyo yasuzeewo naye kenyina asuzeewo ggulo limu kubanga kubanga batuuka lubeezeddwa nnyo ntimusimbula osimbudde kuvaawo n'ogwotuuka wali saakikaabya n'olw'ensonga eyo congratulation Professor Ssekajja wamu ne Chosen Becky ensonga za Jayden tezinnaggwa abasawo bavuddeyo ne babaako bye bannyonnyola Jayden nga bwe mumuyita kituufu mulwadde obulwadde bwa Nalubiri bwazuulibwa muto naye era ne wanera eyo tesiti twagikoze ekonfaminga era nayo neeraga kyekimu n'ekirala we yajjidde era kituufu yabadde alina complication eva ku bulwadde obwo gye tuyita acute chest syndrome mpozi ekirala tekyayagala nnyo ebiseera bino ku abantu okubayita ekigambo ekyo ekyasiikira tekiriimu buntu si kya buntu okikozesa okugeza omuntu bw'aba n'obulwadde bwa sukaali tetugamba mulwadde wa sukaali tugamba omuntu alina obulwadde obwo so kituufu alina obulwadde bwa Nalubiri naye okutangaazaamu mu public tetwagala kukozesa kigambo ekyo ono siikira
tugamba omuntu alina obulwadde bwa nalubiri. Mu Luzungu ne tugamba someone with sickle cell disease. Nontesikira kiri ekigambo oba kivoola simanyi kiri inhumane tekiri si kya buntu bulungi. Edda bwe kyalinga nga tukikozesa naye kati ekyo kiba tetukyakikozesa. Mubeere bagumize kyali mugumu nnyo era mundaba ndi mugumu nnyo. Ndi mugumu nnyo siina buzibu bwonna. Era mmanyi nti nno tugenda kufuna justice mu high court. Walukagga ekikusudde bubadde busiru ekyo nja kiddamu. Walumba abasajja kakota n'obanyumiza ekitone simanyi ekitone n'obajerega obusuuti n'obajerega amataayi n'obalumba kakota Segona oyagala mujja mu kifo nga n'omujerega kwotadde kati ate empuuga n'omulumba wuwe e Masaka Babedi n'obalumba wuwe bonna n'obagatta kakota ng'obanyumiza simanya nga bw'olina ekitone kati nabo ne bakulagako ku kitone ky'ebyobufuzi nabikugamba dda nti oyolesa akatone naye banaakulaga ku byobufuzi nayo kitone tojja kyagala ate nga amazima Walukagga tewasoma ebbaluwa gye watwala mu Electoral Commission eyo ebbaluwa yali eyina kgenda ku university ekugamba ogenda osome yali ekkiriza university kuyingiza osome ebbaluwa kye yali etegeeza UNEB yagikkiriza kubanga UNEB egimanyi mu byenjigiriza mweri wabula ne UNEB tekkakasa era tekikkiriza teyo ebbaluwa eri equivalent ku senior 6. Walukagga, you brought the letter to the Electoral Commission when the letter is expired. That letter itself was not allowing any university to take you in if it is expired. Then, how did you come to think of the Electoral Commission to bring you in, having presented a letter which is expired? Ebbaluwa wagirete eweddeko, ng'ebbaluwa yennyini ekwegambira ti mu kaseera kano ng'eweddeko ne bw'ogenda ku university tekukkiriza okuyingira. Gwe n'ogireeta ku Electoral Commission ng'eweddeko. N'ogamba nti by the time you presented that letter to the Electoral Commission or the certificate, you had enrolled to the university, which is good. Now, you wouldn't have brought that letter, which was telling you to enroll at any university. It was better you bring letters of the university in which you enrolled, nga bakusatifying nti wavaayo wasoma dda. Ekitegeeza kyakulesa ebbaluwa eno wali tonnafuna biwandiiko bya university. Ekitegeeza wali oli mu kusoma wabula wali tewasoma. Ng'ate amateeka gagamba vidiyo egenda ku YouTube nno gwe bw'ogikoowa wano gisangeyo ng'amateeka gagamba olina kubanga wasoma singa oli mu kusoma. Kale ne bw'oba oli mu kusoma at least present senior 6 or its equivalent. Wabula equivalence ya senior 6 tewaliwe baginnyonnyola bulungi. Ako Museveni yakateekamu kuyamba bayeekera banna abataasoma mu nsiko basobole obaako we batuula. Ku mmase ye ono hizi mmase kuba tewaliwe bakinnyonnyola. Kali tosobola kinnyonnyola bulungi nga tewasoma. Ekyabadde kiyinza okutaasa Walukagga, at least walireese certificate ya senior 4 n'ogamba nti bwe namala senior 4 nagenda nenfuna certificate mu Dhaka Rearing mu kulunda embaata. Bwe namala certificate mu kulunda embaata nenfuna ne certificate mu kukama embaata amata. Manya diploma muzikama amata. Awo wali badde oyiseewo. Wabadde oyiseewo for the sake. Wadde yadde kimatiza oba tonnenkana senior 6. Kuba senior 6 tewaliwe baginnyonnyola. Naye at least wali oyiseewo. Naye waleeta ebbaluwa nga n'okuggwako eweddeko. Ng'ebbaluwa yennyini mu kiseera ekyo ng'eweddeko ne university terina gikkiriza. Naye wali walwana dde ogireete mu university yo n'egikkiriza nga tennaggwako. Kati n'ogireete ewalala ng'eweddeko. Kati wali oyina kuleeta mpapula za university.
nga university kakasa nti wasoma n'oyita n'ekutikira z'otannafuna kitegeeza okyaliyo osoma ate tebeetaaga akyali mu kusoma beetaaga oyo eyamala okusoma kayita obayo looyo alya ssente zo bagenda kutunza obuyumbayumba bonna bakulimbe bwete etambudde badde mulabi mulungi alekwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba